Banadini bafuukira ddala abafere era obufere buyitiridde mu Uganda. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Yes Magkaima Nabyomukazi nabwe kityo ali kitalya mu prison lwa musango gwa bufere. Wano nno avunaanibwa n'omusango ogugezaako kuba nti akukusa Pastor Siraji Semanda Saidzeeri Mutukula mpola mpola. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Wamutantambi Kimso Namonu Kibe Maxud Junior. Wabula kuba nti otamula naffe, wabula kuba nti otwagala, wabula kuba nti Eva obeerawo ne tugenda mu maaso ffenna mpola mpola. Now ngenda tumirako buli kyaliwa nga agibeerako mpola mpola. Nadia Ali nkutumiddeko, Promise Kenzo nkutumiddeko, Julio waliwo n'omukyalo omulala, Rauma waliwo omukyalo omulala bambe omwalo oyo Munyankole, sorry erinnya lye ndyerabidde naye I'll see you next time. Namwe n'abagibeerako bambi keep on being active. Njasigala nga mbajjukira mpola mpola namwe mbakoneko. Waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga of course. Nabyomukazi ngono yali mukyala wa Pastor Iga wetwogerera atemera mibega mitayimbwa oluvannyuma lw'okuba nti obaolyawo begatta ne Pastor amanyikiddwa nga Pastor Siraj ne bagezaako okuba nti bafera. Mu musango guno mulimu n'omuyimbi amanyikiddwa nga Catherine Kusaasira Kogata ne Pastor ennaku zino akyasinza okuba nti ayogera ku TV ennyo bamuyita Pastor Franklin Mondo Mugisha mpola mpola. Bonna bavunaanyizibwa omusango gw'obufere era nga wetwogerera abamu ku bo bakwate era nga abamu ku abo baligenda kuba nti bagenda mu mbuga z'amateeka mpola mpola babitebye. Yes bageza kuba nti banukula mpola mpola nga twabagamba nti wano tetuleeta palapase n'olwaleero tukomyewo natera tukutuseeko amulira amalala g'enjawulo naye nga te music updates mpola mpola. Jose Chameleone amaze okuba nti ate oluyimba ne Munuji baluyita Legend kugenda obeere nti olunoonyaako. Jose Chameleone yatadde oluyimba ne Munuji baluyita Legend ate nga ne video ye kigwa leero zezimu kwezi ennyimba oba olyawo ne video ezigezaako okuba nti zitraininga mpola mpola. Video yakolebwa Aronia on the set. So Jose Chameleone for 20 years in the music business is still rocking as number 1 or number 2 because in position number 1 his young brother Pius Mayanja is already leading. So now Jose Chameleone is playing card number 2, is playing number 2 and his young brother Plus is playing number 1. Mwebale kuba nti mutambula naffe yonna gye mugezaako okuba nti mutambula munzikirize nsobole okuba nti nkatinga over nyingire system nga balina okuba nti etambula. Wetwogerera Nabyomukazi bambi ali mu kkomera bamukutte ensonga ezimukwasiza nno sindala nsonga za bukumpanya obufere n'okugezaako okuba nti babba abantu mu lujagujagu oba mu lugezigezi mpola mpola. Bano nno wetwogerera bamukutte era nga ali kitalya mu prison agenda kuba nti asimbibwa mu kooti ya Buganda Road anytime from now. Fena tukimanyi nti waliwo omusango gubadde kugenda mu maaso, waliwo abantu abavayo okulumiriza musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Siraj Semanda era nga musajja ono musumba w'abalokole mpola mpola. Omusajja ono bamuvunaana okuba nti waliwo akasente ke yafera endiga ze n'abantu ab'enjawulo. Akasente kano kangi kayitirivu ddala era nga mu diiru eno mulimu n'omuyimbi gwe balumiriza okuba nti yali mu paati eno oba mu game eno y'okufera abantu bano. Omuyimbi ono simula bamuyita Catherine Kusaasira. Catherine Kusaasira mu lwega gavayo galaga nga bwe yegatta ne Pastor Siraj ne bagezaako okuba nti bafera abantu sente empitirivu era nga Catherine Kusaasira yavaayo oba olyawo n'ayitibwa poliisi abitebye naye ng'ate akyali wabweru wa mitayimbo oluvannyuma lw'okuba nti oba olyawo agezaako okuba nti anoonyeza mukulembeze wa ggwanga campaign. Kusaasira yavaayo n'agamba nti bano mafia yagezaako okuba nti bamuplotinga n'okumufrontinga okugezaako okuba nti Bono na brand ye n'erinnya lye era yavaayo n'agamba nti ye ebyobubbi n'obufere tabimanyiko mpola mpola. Wano nno bamulumiriza n'okuba nti begatta ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Franklin Mondo Mugisha. Ono omusajja ennaku zino yakyasinza okuba nti ayogera ku TV ayogera ebimukwatako n'ebitamukwatako mpola mpola era nga Franklin Mondo Mugisha naye bamulumiza okuba nti mufere. Amawulire gavayo galaga nti bafera abantu sente empitirivu ne bagezaako okuba nti obaolyawo bagezaako n'okuba nti badduka mu ggwanga. Now Pastor Siraj yabadde agezaako okuba nti adduka adduka ebweruwe oba afulumemu wabweru w'eggwanga mpola mpola ng'ayita Mutukula agende e Tanzania. Wano nno amagye ne poliisi gasobodde okuba nti gamutaayiza ne gamukwata era nga yogayoga gamukutte paka
ne gamukuba mu kkomera ly'Ekitalya. Wetwogerera omukulu ono ali mu kkomera era ng'avunaanibwa omusango gw'obufere. Wano nno intelligence yagenze maaso n'okuba nti ekizuula nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maggie Kayima abasinga gumanyi nga nabbi omukazi y'omu ku abo abadde basala pulaani okuba nti pasito n'adduka mu ggwanga oba oliawo agezeko okuba nti afuluma ebweru w'eggwanga yeewonya ekibambulira ekyokuba nti oba oliawo asesema ssente n'okuba nti oba oliawo ateekebwa mu mbuzi ekogga okumala akaseera akawanvu. Wano nno nabbi omukazi byonna abikola alowooza esiteraba, nabbi omukazi byonna abikola alowooza amasimu ge tegasobola kubeera ga trackingibwa, nabbi omukazi alowooza motoka ze tesobola kuba nti oba oliawo zirabibwa. Mpola mpola nga bagezako okuba nti bafuluma ekibuga, bagezako okuba nti bafuluma Uganda eri nga bayita Mutukula. Bambi poliisi yasobola okuba nti ebasalako era ne bakwata mpola mpola. Nawo basooka ne bakwata pasita mpola mpola ne beebuzaabuza. Kati nno batimye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabbi Kayima, Maggie Kayima, era nga Maggie Kayima wetwogerera ali mu kkomera. Maggie Kayima bamulanga ogwogezako okuba nti akukusa pasita Siraj okuba nti agezako okuba nti amufulumya mu mweru w'eggwanga n'okuba nti oba oliawo benyigira mu bufere bano nno mpola mpola. Tujjukire nti nabbi omukazi ono nno yali akola ne pasita Augustine Yega omugenzi ssaawa zino wetwogerera nga Maggie omukazi oba oliawo ku Revival Church waliwo emisango egimu gye baavangayo okuba nti bavunaana naye ng'ate tebasobola kuba nti oba oliawo baba frontinga mu court because balina amaanyi mayitirivu. Recently nabbi omukazi alabikidde mu skando ng'agezaako okugamba nti ABS TV erina okuba nti musasula ssente epitirivu ez'okuba nti ekozesa akalango eddoboozi lye mu sweepers n'obulango obw'enjawulo ng'agamba nti asasulwa ate nga deserving okuba nti asasulwa just recently nga pasita Yega yakafa. Abantu abasinga babadde beebuuza lwaki nabbi omukazi asobola okuvaayo okukola ekintu kino ng'ate yagamba nti talina kyetaaza pasita yasobola okuba nti amulabira n'okuba nti amutembeje n'okuba nti amuwa omukwano ogujjudde naye ate yavaayo n'akikola. Tujjukire nti nabbi omukazi yali mukyala wa pasita Yega era nga oba oliawo egeemu zonna ez'okufuuka omusambwa okugamba nti alina obugere 10 nti musambwa simanyi alina amaaso gekyusa kkala nga yes nga kapa mbu byonna babifumbanga ne pasito ono era nga nabbi omukazi agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo atiisa bannayuganda bamuyita omusambwa bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ssente mpitirivu era nga bamaliriza baawukanye ne pasita Yega mpola mpola. Byonna bye yali alina babitwala, emmotoka zaabizzayo 1 2 3 4 ze yali avuga zonna baazitwala, buli kimu kye yali alina pasita yasobola okuba nti akisigaza. Tumanyi agreement gye balina ne pasita ono mpola mpola. Naawe mukugezaako okuba nti atetenkanya obulamu yagwa mu pasita omulala basobole okuba nti bafumba obwongo era nga mu kufumba obwongo yagwa mu pasita Siraj. Mukugwa ku pasita Siraj yafuuka pasita Siraj bagenda mu maaso n'okuba nti ssako yaabwe bagigaziya, bagenda mu maaso n'okuba nti basala amagezi engeri gye basobola okuba nti bagagalamu n'okufuna ssente empitirivu era nga pasita Siraj ne Maggie Kayima basobola okuba nti basalayo empenda. Eno nno mu ddiiro bagiyingizamu abantu bangi era mbutuwulira n'omukyala omukulu amanyikiddwa nga Catherine Kusasa y'omu ku abo abafumba obwongo okugezaako okuba nti bakyusa n'okuba nti oba oliawo bafuna akasente akayitirivu kwogata ne pasita ono omufere olabira ddala ku TV nti mufere. Pasito ono si mulala bamuyita Mondo Mugisha bw'aba si mufere pasito omulambo osobola otya okukola olugambo ku bayimbi abasatula. Ddala kikulaga nti Uganda ebintu bye tubitwala si bwe bibeera. Pasito ono yavaayo n'avuma buli kiramu ensi eno y'omu ku bantu nze oba oliawo benanyigira kubanga bavaayo ne bafulumya ebifaananyi bya Julie Mutesaasira nga bwali lesbian n'ebisigaddeyo. So n'olwekyo pasito ono babakwatiddemu hot soup nga bagezaako okuba nti babba abantu era nga wetwogerera abantu 2 bali munda nga pasito nagezako kuba nti oba oliawo yebalama ebintu bino tetumanyi ba Catherine Kusasira bw'anaamaliza kampeni z'omukulu banamutwala oba ajagezako kuba nti abisolvinga out. Tetumanyi oba Franklin Mondo Mugisha naye banamutwala kubanga bitwogerera naye aliira ku nsiko bagezako kuba nti bamuwenja mpola mpola. Mwebala kuba nti mutambula naffe, mwebala kuba nti mutwagala, mwebala kuba nti mutwesiga amanya n'eddoboozi bamuyita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Webala kuba nti subscribinga gwe subscribinga ate gwe atanaba kuba nti subscribinga ngamba nti tolinda bide blood
kikasera okubeera nti nawe subscribing tugende mu maaso mpola mpola tubeere mu system eno tukuze mpola mpola batali bange mwenna bambi mbatumiddeko mwenna gye musizire okuba nti mumpuliriza si Uganda yokka n'abali bweru w'eggwanga mbagamba nti big up on yourself male kuba nti mukola si bannayuganda bokka wabula nawe awuliriza oluganda nga oli munnayuganda. Bless you, big up on yourself there. So